kati bawo omukyalo oyo bawo omukyala mutuuzo mukyala peace minister mukyala peace bawa naye katanatambulako ate gwe ogambe tewali musajja atatambula anti kyeŋŋamba nti ye alabika tanatambulako nti bw'anaatambula n'azuula abayina mukisa minisita abayina mukisa nti okusaba omwami nga tannaba kutambulako oba alabika yatambula naye nga tanasanga wali kateni kankireete bungi butereevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda omulabi waffe omulungi nkwebaza olw'okutwagala weyongere okusubscribinga olayikinge osharinge tugusa nsonga okutuusaako kyotamanyi mu nsonda mu akedi mu dduuka ate gy'otambulira mu takisi ewaka ne mu ofiisi yo okubeera nga osubscribinga okwongera okumanya ku bantu ab'enkizo abasobola okubeera nga bakubeezaawo mu mbeera yonna yonna ate munanga obulamu bwabwe engeri gye butambulamu baana bawala ne baana balenzi benkuleetera ab'enjawulo amanya Big Bro Jamal osiira bonkyalo dali ku kamera so nkwebaza genda mu maaso no subscribinga ndi ne mwana muwala news anchor nga asoma mawulire ag'Oluganda radio station yemu nsanyusa okulaba nnyabo nange kusanga sebo kuli otya nga munyirira mukikola mutya saala za Allah ala kummaamiira buuza ku balabi baffe abalabi ba Big Brother Uganda amanya nze Sauda Nantungwe nsanyuse okuba nti olunaku olwaliro ate nze nkyaziddwa ku Big Brother Uganda ne mukyala munnauganda era mbasaba muwagire ekintu kino byonna gye kinaatuuka masha Allah oyo bamuyita amanya Sauda Nantumbwe yono gwempulira gamba muzzukulu wa Namwama Sauda Nantumbwe yoyo yennyini sebo okay amanya bamuyita Sauda Nantumbwe muzzukulu wa Namwama banamwama beddira ki feddira kkobe akabbiro okaama Sauda Nantumbwe azaalibwawa azaalibwa Bugerere awe Kasana mu Kanaana tosukkawo Bugerere gayazalwanira okay mama ni tata jeba mama ni tata alhamdulillah Allah akyawadde obulamu bwonna bakisa tata nzaala ye mwami Sulaiman Kiwalabye awangalira Obugaba okay ate mama nzaala ye Nakatwa Jalia yeddira Ngabi naye awangalira Gaba mama wangabi tata wa Wakobe tata Wakobe wemmere nawo oli Wakobe sawa amawulire ogayingira otya olugendo lwange Sauda olugendo lw'amawulire ogayingira otya like utandika otya lwaki olwaleero osoma mawulire kaki toyimba tofaanana ono omukyalo nowekitone Desire Ruzina bamufaananyiza ebbanga eriwera naye n'olunaku lwasooka okusesenkana naye by the way wali omusinkanyeko yeah she's my friend okay twalyako naffe n'olunaku olukulu EDM we invited her home yeah she's my friend yes ani yayita go ayita tata yayita muganda wange yayita they are best friends to my brother okay na ne mujja ne mutuula ne omanyi nti mufaanagana bali bakigambyeko bangi bakiŋŋambye mufaanagana ne Desire Ruzina owulira otya ng'ofaanana ne sereebu okufaanana sereebu nange ndi sereebu of course naye brand zaawukana oli musomi wa nawulira bulungi kuba okuva dda bangamba nfaanana design only that kati ngezeemu wali nga nkyali kapotable ng'olaba Luzinda wedde emirimu ojja otya okuyingira amawulire actually nagasoma nagakola ku campus that is university Muteesa Mengo bwe ngamaliriza nali ku internship yange nagikolera ku radio mu Bilal bwe ngenda ku Bilal mba ndi ku Bilal nalinga reporter then one day ne bampa okusoma ebirango that was so perfect kati amini ebirango Bilal kyenda munya katonyezeemu okay ne bagamba jja osoma ebirango ebyokufiirwa nali nkola internship kati jukira tulinayo kano kapati kutugenda mu field so after the field ono representing byojje mu field kati amid that session waliwo sawa zali za birango noze yabyabisoma teyaliwo kati nebangamba ngende ku mpyo I was so stubborn in that nabisomera mu mbeera nti nayina eddalu n'ekiranga ekyokubika nali nze nki ni musanyufu because ni mukyala musanyufu kizibu nnyo okunsanga mu mbeera y'okujinga nti nemwe mba nina ekinyize nsigazaako simaili yange sigijjaako kati mba ndi ku biraali eyo waliwo omwami ndowooza yampuliriza nagamba ino eddoboozi si ya birango ya mawulire otyo olugendo lwange lwatandikirawo nengenda ku Subi FM watandikira ku Subi FM mwaka ki ndowooza 2013
nali maliriza diploma yange nga nina joining a degree. So oyina emyaka emeka? Nina emyaka 28 nina giweza mu gwakusatu. Kwa 2013 katuli mu 2020. Okay. Kati mbandi awo oyo mwami nangamba mwami bamita Ahmed Bogere Masembe. Bayile byankwatako nnyo because najja nze nina ekyejo nemanyi naye mu kutandika amawulire olunaku lwange olwasooka nagasoma ntudde mu maaso awo nga nkaaba naye ng'akanya kuŋŋamba osobola naye omanyi ng'ate ninako ng'oli mu kusoma like olinga akola practice naye ng'okaaba oba ng'oli kumpewo direct kumpewo mawulire gaali ga ssaawa 4 najja nayingira studio nangamba osobola Mwami Masembe neŋŋamba kireka nsobola nejja story nalala naye ngeri mu amaziga amayitirivu nangamba story number 3 nendeeta eyokusatu. So wali omaze oziyitamu before nga tonagenda ku muzindalo? Kati ku saa 6 ago nga gawedde nandamu nangamba nago 6 ago agenda okugakuba ngamba kati kaweddemu nengena nenesetinga awo ngomaze intern nga maze intern yange ya diploma mbawe namala diploma na joininga ne degree. Okay. Wali wakola intern ya diploma ku Mutesa then degree no joining era ku Mutesa. Okay. Kati mwami Masende tuba tuli awo kusaawa 6 era wali bufunze nangamba kati omanyi kusaawa 10 tubeera nagebweruwe gwanga nago ogenda gasoma kati netuka neŋŋamba obono omusajja ancunya by the way that day sasooka kubira beewaffe bagamba nti nsoma mawulire ku radio malako olunaku olwenkeera editor ngamba by then bali bamita mwami Tamale Aid Mukasa nangamba nti 2013 2014 olwo tutambudde nangamba ekya siriiwo ogenda tula mu bulletin y'essaawa 3 jukira it's a main bulletin nengamba badde nengamba badde manyidde obufunze kati ku ssaawa 3 bani abagenda okumpulira awasto ega nenkubira maama nenkubira gana nebagamba mmwe muteeke ku 10 munya katonyeze mwenda ndiki ina kusoma mawulire nebagamba tekisoboka kati mba sinawagamba kumbe baali bampulira bampulira naye nga tebamanyi exact time gyekola gyembeerako munaye mbandi awo nga ngenda kumpewo mba maliriza story yebweru oba story yali yekwata ku ki I don't recall that story naye yali yebweru nentulika nenseka nga kyekikosesa waliwo kyenali nsomako ebweru kati wakati mu kukisoma kyansesa nentulika nensekeramu bwenamanyira nti ate omwami eyampa omulimu mukambu yaŋŋamba amawulire kintu kyanjawulo nnyo tebagazanyiramu nemugamba sisanye naye wano wasesa nenziramu nenseka so yawalirizibwa okuntuuza nantraininga ng'omwana. I respect you Mr. Ahmed Bogere Masembe yonna gy'oli weebale kuntuusa wano wendi because olugendo lwange lw'amawulire nalutandikira ku Sudi FM mpaka nakati wendi. Wali bwe waseka ng'osoma amawulire nagamba gwe amawulire tebagazanyiramu oli kumpewo owaseka era kumpewo naseka ologawe naye wali tomanyi nali simanyi naye bwe yaŋŋamba kati gamala okugwa nampita mu ofiisi nangamba amawulire kibwawe kinewekiti tebagasekera sigenda kuddana. The next day I was so perfect by the way naye nga gyatulanga musanyufu bangamba omanyi tukongedde bulletin endala I love your voice, you're so calm, you're so confident. Not like nakikola mu mbeera gyeyita suubira because I was too young for news, honestly speaking. I was too young. Ogatandika okugasoma olwo awo mu 2014 lijje olwandise okwekakaso olina emyaka ng'emeka awo? 2014 nali nkuguse nnyo ekyemyaka ng'okikuliriza nnyo anti abalabi be bakiŋŋambye ndeeta gwe basabye. I don't recall gwe kyowamanya mu gwokusatu omwaka guno weza 28 sigwe ampeza myaka 28. Okay. Okay. Oli ku Big Brother Uganda wera kubanga otulaba ndi ne Sauda Nantumbwe muzzukulu wa Namwama mwana muwala atusomere eggulire ery'Oluganda era omukyalo omu mu entertainment oba mu butuufu mu mawulire mu bitongole by'amawulire wano mu Uganda abeeriisa enkuuli gyetuyinza okugamba mu bufunzefunze nti oba abawuuba bendera ey'okusoma amawulire ag'olulimi Oluganda. Akawungezi ka leero Sauda Nantumbwe oli mufumbo? I have someone. Nina omuntu
Sauda ebintu bino tobisekeramu. Siri mu kubisekeramu mbuuzizza. Ebibuuzo ebyo abalabi be babimpa ne bangamba tubuulize ko omukyalo oyo. Sauda oli mufumbo? Sauda si mufumbo naye alina omuntu. Nsuubira ansa mbali. Ajja kalaba. Kalabe taata tetuli bafumbo naye nkwagala bitole. Tetojja wano okugiryawo bintu byagundi. Bintu byasimanyi olinga okuba campaign. Kale omwagala bitole naye nga temuli bafumbo. Tetuli bafumbo kuba nsenzikiza obufumbo nga tugenze mu church. Oba nga tugenze mu zikiti nga tuwowa si bwe bufumbo. Okay, temugendangayo. Yes, naye nga mubakadde yatuuka era bamumanyi. Yagenda mubakadde. Yawo aba yakusibako. Mubakadde yagendayo obugenzi just. Mubakadde yagenda bamumanyi n'abalaganyisa olunaku lwalidda kati twalidda tujja kuba bafumbo. By the way, waliwo ekintu kyenjabadde njagala okumanya. Ekintu kya minisita kyeyayogeddeko recently, minisita yakambuwalamu n'agamba abakyala omanyi bino bintu bya buwangwa ate nga gwe omukyala osobola okukyogerako n'otuwa opinion yo. Abakyala yabagaana okuddamu okugenda okukyalira ensiko n'agamba temukikola. Ekyo kintu nga ggwe kuntegeerayo nga Sauda Nantumbo era bimuwulira si byabaweereza wadde producer nange wabula bya muntu kisekinnoomu Sauda Nantumbo. Ekintu ky'okukyalira ensiko minisita akisimbako essira n'agamba temugendayo kubanga simanyi kyonoona biki yateekawo ensonga ze. In fact waliwo n'abaana abangambye gavumenti yataddeyo kamera mu nsiko tewali kuddayo kugendayo. Ekibuuzo ekyo kiddamu nga nze Sauda kuba ndi mukyala Muganda. Ensonga minisita muki mutuuzo pisi mutuuzo ayinza obba si Muganda so tumunenye kitono kubanga mu mbeera eno ngenda tunulira obuwanga bwaffe tutwabusangawo era omukyala yenna nzikiriza abaami abatambula kankireteremu eyo embeera. Abaami abatambula-tambulako mwawula wakati owagira abaami okutambula-tambulako nkwaba kiri mu butonde. Teri musajja gwe batonda ng'agenda kubeera ku mukyalo omu era obeereyo bbaawo takulimba atambula kati kiri mu butonde nti omukyala yenna abeerako n'ebimuwunda ebimwagazisa omusajja omulala nkuyita kwewunda nti gy'okoma okwerabirira oba okwefaako omwami ndyogenda okuma okumusigaza. Twebuuza nnyo lwaki bba wange yagenze n'akola kino bbange yagenze n'akola kino naye waliwo ensonga eyo etagisawo bawo nogamaze bbanga njagala ne baga omusajja yakusiriwaza naye ng'alina ensonga ekimwagaza mukyala. Kati bawa omukyala oyo bawa omukyala mutuuzo mukyala piisi mukyala piisi bawa naye katannatambulako. Ate gwe ogambe tewali musajja atatambula anti kyeŋŋamba nti ye alabika tannatambulako nti bw'anaatambula n'azuula aba alina mukisa minisita aba alina mukisa nti okusaba omwami nga tannaba kutambulako oba alabika yatambula naye nga tannasanga wali kateni kankireete bungi. Naye bw'anaatuuka eri omwana muwala nga yawunda obanga bamuwunda obanga yeewunda ajja kugamba mukyala nti mukyala byogobako abantu tereeza olimba omanyi kireetere mu mbeera ati simanyi yonna eyo gy'owulira gy'okitegeereramu mu mbeera eyange kuba kati gw'oli musajja oyawula ewali katenizi negye zitali right. Sagala kusuna nnyo oli ku Big Brother Uganda oyo bamuyita Sauda Nantumbwe muzzukulu wa Mwannamwama. Nze siwagira kiveewo ate lwaki tokiwagira kiveewo kubanga omukyala kati yagambye ensonga lwaki yawadde reasons n'agamba biruma kyabakyala baganda ati ye bwe yakireese yagambye biruma balinyirira eddembe ly'omuntu. Maama waliyo ebitalumya ekitengotengo kyavaawo ebintu babirongoosa tuli ku .com yes abala kyali kubiri ebyokulumya tebiriyo mukyenda byebaako nga byantengo onye siise sirisenga naye mpita ne ka powder ne ka oil byebatabula ebadde osobola obitulaga tujja biraga olulala naye nga ekitegeeza kati tebikyaluma biruma yagadde biruma yagadde muntu andikwa biruma Sauda in your life
kiki kye wali okozeeko nga kiri crazy so crazy nawe n'owulira n'ogamba bannaaye kino nze nkikoze. Oh my god. Nga kiri crazy ku myaka emeka mu butuufu emyaka gye egy'obuwala kiki kye wali okozeeko nga kiri crazy? Nafuluma ennyumba taata bali batudde wabweru balya mmere. It is so crazy actually kisowaza. No, taata bali wabweru balya mmere kati nze nenfuluma ekiiko nga ndi bwerere nenooza distance gye ngenda okudduka ova mu kigo paka mu nyumba ntono nnyo. Kati nendeeta emizino ova mu kinaabiro mpaka wa nagenda ne tawulo kati ntuuka eri tawulo neebwa mu mazzi nengamba nze nogezzaako nga mbisi kasita bwe ndaga kumpi naye nfubutuka omusinde okuva mu kinaabiro kuyigira ennyumba ngenda otuuka nga akabalaza kaserera nagwawo. Kati wakati mukugwa muze inasituka nayingira ennyumba yali bweru yali wabweru bali balya mmere. I think I was in senior 3. I was so stubborn. I was so stubborn. So stubborn. Ekyo kinteesa okwerayira mu bulamu bwange. Ate muzeeyi kye kyamuyinza? Ndi muwala yaswala. Yali ku lubalaza. N'ogwawo ekigo. Nensooka ngwa ekigo kati bagenda okujjukira okumbika mbo basitule n'eri maziga gange nkaaba nga taata yayingidde dda. Kintu zakikozeko ekiri crazy mu bulamu bwange. Bwawona wanyonyola ote wakinyonyola nti yajja bayira nakaaba nnyo najja nangamba saawa obadde ki kuva dda tatanga mpita saawa ne mugamba taata nkubyewo omugongo nangamba kati gwe kyekibale tuleeta obute. Wali obumanyi bwategeeza? Nali sibimanyi kuba ebigambo byali binene nnyo nali sibimanyi naye ekyo nekiyita kyekyo wali okozeko nga kiri crazy n'otya? Tosobola butatya nawe taata atudde wali ova eno oli bute. Oli ku Big Brother Uganda weyongera okusubscribinga olikinge osharinge. Ndi ne Sauda Natumbwe muzzukulu wa Namwamu omukyala asoma eggulire ery'Oluganda. Sauda oba tuli mu kusoma mawulire okola mulimu ki? Bwe mba sisoma mawulire ndi mukyala nkola meka. Linda gwe bino gwe byokola mane manyi babikozeeko bukozi okola makeup okola makeup era nze CEO wa Honey Faces Veils ne henna tattoos. Baliridde awo tusangibwa wonna bweru okuba ebifaananyi okukwata n'emikolo. Wamuyita Honey Faces Veils and henna. Omanyi sagambye kye nakola mass communication and photo journalism. Kati ate olwo company gye baŋŋamba endala gy'oli director wa Rio Art Films. Bakwata mikolo eyo ya mwami wange. Tukwata emikolo gy'embaga. Omwami oli gwe batabagattanga naye wange yakusibako. Lwaki okiddamu? Anti yakusibako busa. Yansibako. Kisawayo eyo si gye basibyako sa. Basibyako eno bwe batubwasanga tugenda wano. Producer mpetamu gye bamusibako. Rio Art Films tukwata temunnabagwo kambireke. Rio Art Films. Rio Art Films tukwata mikolo gyambaga okwanjula kuhingira birthday graduation parties baby bumps ezo z'abakyala bambuto baby showers byonna tubikola bensamusamu temulina nti fixed price ojja bwe tukutwala. Okola wakati nkola ne Mighty Radio Station bagiyita 97 akatonyeze 7 record FM. Era osoma mawulire? Nsoma mawulire ag'olulimi Oluganda ssaawa 5 ssaawa 7 ne ssaawa 10 era nga nze chief editor ku station eyo. Gwe chief editor wa mawulire? Tosanga munya buzibu tebikuwadde buzibu? Like omulimu ogwe buzibu challenges kizosanze. Buli lwokola ekintu ng'okyagala kiba kizibu nnyo okukifunamu obuzibu. In that ne wolaba obuzibu ate gw'olabanga bakutereddewo oba omuseetwe oba ng'oyitako yamukiraawo. Nti kyewandisanze ng'ekizibu kwe kuba nti tukeeragana nnyo. Ate being the chief editor olina okubeerawo ku monitoringa what is going on. Eno story terina kulaninga mu buno budde, eno erina okulaninga mu buno budde, eno erina okusooka eno terina kuyitako eyite enkya. All that you find it a tiresome day naye ate in the end okomekereza nga oli mu kiyita entuuyo zo
you find yourself nti gwe muntu asembayo beera omusanyufu kuba gusizza ekyo kiwateekebwa okukola. Oyambadde kagundi ka yero oli wa yero onnamawulire taba na sayidi nesanze nyambadde oli yonna. Sauda Nantumbwe nga tuwumbawumba akatalekeka ebintu bizze bibeerawo. Abakyala bakoze ebintu ebyenjawulo biri crazy, abakyala ne bafulumya nuksi zaabwe ab'enjawulo. Yes, emabega awo waliwo abatugamba nti sobobeera wano Sauda Nantumbwe nga ye ayagala alina kyayagala brand ye alina waayagala okugiteeka nagenda neyekwata ebifaananyi nuksi nazita mu mbeera eyo. Singa ekintu ekyo kyapeninga like nga mutuufu wali okikoze emabega awo jasi kwesanyusa n'omwagalwawo wamusindikira n'abitereka ne mukyankalana n'ataayo akantu kamu bwe kati omwami oyo omukyawa oba omuleka nga yaleese ensasage yonna Sauda Nantumbwe n'afuuka Sauda Nantumbwe ku social media n'akuswazaswaza mu bazadde mbani kuba bangi babikoze ba artist. Yes. Okay, ebiseera ebisinga emitima gy'abaana abawala minafunye mu nsonga z'omukwano naye sikikolangako by the way ate sirootangako era sisuubira nti ndikikola because ndowooza kwe kuba okwetunda okwewaayo kanguyite kwetunda nti nja kuba ntidde mu nsi yange olukwe ne famire yange nti kyonna kyenkola ku myaka gino gye nnina tebagenda kugamba Sauda n'okola bwoti bajja kusanga mama nge bamugaye mama Sala muwalawo okitegeera in the end mama ange yagenda okuswala because teyantuuza naye nze sigenda ababikola tebabatuuza sigenda kuba nenyanya okuba simanyi saidi yaabwe nansonga lwaki bakisharinga naye nze mbirivingira mu privacy y'omuntu nti ne bwe mba nkwagala nnyo waliwo kali ke neerekerezaamu ng'omuntu ke ngenda okwesigaliza nti yes twawukanye naye ate nina kano ke nakukweka olaze omumanyi nnyo but there is this other part of me gy'otategeddemu nze ng'omuntu. I can't share my pictures with anyone. Ne webeera nnyindo ne weribeera liiso sisobola keberera funga erinnya egenze ne bwalifuluma eggwanga n'agamba nti baby the only thing that can set me like back obanga tunyizeemu please send me your nudes. I will never oba olina omukwano bagamba oba tolina ebalaavu nekisinzira tukikutte tutya naye ayinza okwakusaba just naye ng'ate woogaanira ng'atagenda kuddamu ng'agamba otonjagala alla aba tamuteesetese kubeera nange because that alone tekijjawo laavu yamuntu. Okay, oli ku Big Brother Uganda ndi ne Sauda Nantumbwe so nga tuwumbawumba siwula batulaba n'ekirala wagamba oli omulabi waffe akulaba kati faaniwo wogamba ate olina kyogamba okumugamba ki twatandise omubuuza ensonga za byabadde byangera mbadde mbirese kale tubirekera batugamba baani sinze Wamala Barnaba omuyita oti mutabani wange by the way Wamala yansomesa yanzijamu embeera y'okulowooza nti sisobola he's my tight friend actually mu basajja noza nsobola ogamba he's my best friend wenyinza okugambako nti he's one person agamba maama awo wasobye akuba kagamba bwe bati nantereeza so mu bufunze nsobola omuyita mayinata oba my teacher era mwagala nnyo. Bino bibabunga ensambu Wamala Barnaba omwagala bino nsose kiwulira wano sinnakiwulirako walala nsose kiwulira wano Barnaba mwana wange ampita maama kuba bamuzaala bakuli. Tewali buzibu tukimalira awo sibula batulaba abalaba Big Brother Uganda mbadde Sauda Nantumbwe omusomi w'amawulire muzzukulu wa Namwama akwagaliza byomwagaliza naye ng'onyumira ku TV lwaki nakolako ne TV kozeeko ne natandikira ku HTV era nali nsoma mawulire nefunamu ka setback yo nga TV nengenda ku Top TV nakolayo emyezi Top TV eya Pastor Senyonga. Yes. Trust me, I don't know. Omanyi buli wokola ekintu ng'okyagala. I used to believe myself nti I have to be njagala oba nkugambe batya ndisagala muntu asanga gambe but nakolanga nnyo okulaba nga bagamba akaana kamanyi okitegeera besides okumanya kuno okuli
okwebweru ne mu bwongo nti ne bwe mba nga ndi kumpewo nga bandeesereeti nzize kikerezo oba munanga badalina okusoma taliiwo I can do it ne mbagamba first story esatu ezisooka kanzikube mutwe endala mweteekuteeka because I love what I'm doing era ku TV nakolako I'm so proud nakolako ne top you are so good olugendo olutuuka ala n'agamba kati ogenda kukoma wano I mean this the journey record radio joining otya record radio record radio omukulu mpima in fact tewatubulidde record radio kubanga wasooka ku suubi bw'ova nojja ku record nasooka ku suubi nefunamu kaseti baakaawo waliwo tagali eyagwawo Subi FM eya Mwami Maseno kati tagali oyo eyatugise ne tuva e Kampala already bagitunze mbu tugende e Masaka because nali njagala kyenkola nengamba tesigenda nogenda n'okola e Masaka exactly e Masaka tengo kimayo ki era waliyo radio yaabwe kinana munana katonyeze era Subi yes kati wasulangayo wakolanga nasulangayo because nali njagala omulimu gwange omwami namugamba hani siina kyengenze mbala ngwentuwa I'll be coming back every weekend. Exactly, because in the end, all we want is money. Kwa yagala bela, wita yagala nsabilize. Ngata kuwa. Ngata sente. Omuchala ine byetaaga ebisinga omwani sente zamuwa. Ate sigenda kusaba bulona. Naye akatono kampo bekinene kyampa. Bunyongereza ke kyanjwa. So, mwembe Masaka. Nolyoka ojja straight ku. Nogenda ku Record FM. Mwembe Masaka. Na ina mukwano gwange Sophie. Nangamba tugudde mu Gwadongo. Sophie Taby, she's my good friend. Okay. Right now, twasuka nitukola ko fenna ku record. CBS ne mutwala. Ali ku CBS. Kati ali ku CBS. Yes. Okay. Nagamba tuli mu Gwadongo naye yo kya. Ne mugamba wa. Mwagena naye Masaka. Gwe ngosuma mawuli. Sophie mutala mupambanyi. Sophie mukozi nze sawuwa benasoka n'embigana. Mbagamba siva Kampala musaaga. Kati nagenda. Nagenda olaba nga kawo kabulamu mera ngeta kusenga manze notula wano waka bandeno wanne mugamba hani you know what I need a suitcase I need a pencil I need this nagamba babe mwalinga ba kisulu nagamba hani are you ready namugamba hani leka ngenenga zeko nkoyo tule waka tuba mu basi yamperekera nga tugenda okay ndi tutukeyo nabyo nga bijja mugozi nini namugamba babe Kumulireko kiganye kyenide ekyemisana sidda Masaka nali alumonde n'ebinyeebwa nali sibyangako mulamu kyokka kyekyanzijema nakulira naye saabiryako wali tolyanga ku lumonde n'ebinyeebwa lumonde muli ebinyeebwa minene nga sibyanko nga mmere nava kitegeera kati ekyo kyekyanzija Masaka nononya omulimu nengamba kankomewo e Kampala bwe nadda e Kampala kati nali ndi awo omukulu mpiima yaliko mukama wange ku Subi era nalaba emirimu amakula kyenkola he appreciated my voice nagamba enkubirani nalinda wakasimu hey so where are you I'm like I'm home nimugamba akatebe kayocha nagamba wa next month on 2nd you're going to come at Record FM it's here and here ogenda kunsomera amawulire gange mugamba oh are you serious you know he's a boss naye atali so friendly in that mucho kinga ngombe nemugamba gwa nkumanya osubi yako nangamba no this time round I'm serious I came nenzija era nze nasooka kumpewo eya Record FM renovation zebakola I was the first person to go on air that was 2nd August last year Alright, yempozi mu bufunze entonotono eya Sauda Nantumbwe muzzukulu wa Namwama tujja kumuzza mpola ngera omanyi mbeera nti mu butuufu tusikayo kasavu kanyama mwana muwala kunyonyodde hasoye akoza atya mukyala mukozi mupambanyi musomi wa mawulire ag'Oluganda era nga mulungi nnyo mu lulimi Oluganda yabisoma tabigwira bugwizi ate nga akozeko ne media houses ez'enjawulo we bali kubanga otulaba weyongera okusubscribinga kijjabba kirungi nnyo abalabi basiibule Sauda Nantumbwe abalaba Big Brother Uganda nze Sauda Nantumbwe muzzukulu wa Namwama akwagaliza by'omwagala ndi mukyala Muganda kyobufumbo kiseera ndi mukyala mufumbo n'amanyi ogagala omwami it's okay kubanda bakyoddako okunywa abantu bajje muwatsi bani
Bani. Sauda. Amma mwebale kulaba. Continue subscribing. And I'm so happy nti lero nze mbadde katebeko olunaku olwaleero. Alright, abadde Sauda Nantumbwe naye nga tudedicating ate kasho kano mpozi erida Diaz Preschool ebunamwaya gyagale ogiwagire tukweyanzenge abaana abali ebulawalabu mwenna tubabuuzaako bambi tubaagala nnyo mu subscribing akantu kano mu liking mu sharing mwebalire ddala.